Uganda temuliimu bannaddiini wabula tuwasigazaamu bannaddiiru. Era nsaasira nnyo omuntu ayinikiza ng'ogenda mu maaso ga munnaddiiru gwe gw'oyita munnaddiini nti ono ekyamagero. Ate ng'ono munnaddiiru eyeeyita munnaddiini nga ye bw'aba ayagala ekyamagero tafukamira mu maaso ga Mukama, afukamira mu maaso ga Museveni. Bannaddiini abatuufu bali wano Kenya. Era bannaddiini b'e Kenya basoomoozizza bannaddiiru b'e Uganda abeeyita bannaddiini ku butya munnaddiiru omutuufu bw'alina okuyimirira n'abantu. Mu kaseera k'okusoomoozebwa, Ekereziya Katolika e Kenya yakubye Ruto omukalo nti yo terya nnyama nkaafu. Ruto bwe yaweerezza contribution ye ey'okuzimba ennyumba ya Father, bannaddiini baagiganye nti mugizzeeyo kubanga toyinza kusanyusa Mukama Katonda ng'ate abantu b'okulembera bakyemulugunya. Bameka e Uganda. Bameke Uganda nga munnaddiini asobola okufuna obuvumu obuyimirira mu maaso ga Museveni n'amugamba nti 2026 anaatera okutuuka terompe mu mmotoka era gwe kitwale nti Museveni amuwadde mu mmotoka. Museveni aba agiwadde munnaddiini oba abeera agiwadde munnaddiiru. Era munnaddiiru ono yeeyita munnaddiini anaafuna atya obuvumu obugenda okwogera ku bigenda okugwawo 2026 in case waliwo abakwatiddwa, in case waliwo abawambiddwa, in case waliwo abattiddwa, in case waliwo kumpanya obululu already nga ye omugabo gwe yagufuna dda. Kino Museveni kyabeera amuwadde tekiwa kiweebwayo ku lwa Mukama Katonda, wabula gubeera mugabo gwe era ebeera zipu ekubuniza nti bw'olaba ebikyamu byonna bye ŋŋenda okukola 2026 bunira kubanga gwe nakutemera dda. Bannaddiini ne bayimiriranga mu maaso ga Museveni naye nga tekuli yadde asobola kumugamba nti owange mu ddagala teririiyo mu ddwaliro, kubanga ate naye ekimuyimirizza mu maaso ga Museveni mu budde obwo anonya empeke. Essente ezaaliguzeemu eddagala mu ddwaliro ate ze bamuwaddeko kaakati anajjawo obuvumu obuyimirira mu maaso ga musajja amugambe nti owange abantu be tukulembera eno mu ddiini nga beemulugunya nti we bagenda emulago tewaliiyo ddagala. Era Museveni ajja kumubuuza olowooza nti z'olya ze ziddawo, olowooza nti z'enkuwa ze ziddawo. Kyova olaba nze sikyakkiririza mu bubbo, sikyakkiririza mu biweebwayo, kubanga abo balina ekiweebwayo n'ogubbo ogunene okuva mu State House. Kyova olaba ebikolebwa ebigenda mu maaso mu ggwanga ebikyamu tebibakwatako, so nga ate munnaddiini ye yalibadde entabiro y'obutabanguko, ye yalibadde amakkati g'abatabanguse, era ye yalibadde omuluŋŋamya wakati wa gavumenti n'abantu. Si kuluŋŋamyanga bantu bokka ku nneeyisa naye nga ne gavumenti ogiruŋŋamya ku nneeyisa, kuba ekizibu ky'Abannayuganda olunaku olwaleero ye gavumenti ate bannaddiini gye batakoonako. Tujja mu makanisa lwa bwavu, tujja mu makanisa lwa bizibu, tujja mu makanisa kusabira balwadde, naye gwe olowooza entabiro y'ebizibu ebyo etudde kwani? Ku Museveni nti ffe mwonoonerako obudde obungi okutubuulirira n'okutusomesa wamu n'okutusabira temwali butwonooneddeko, kubanga ekintu kyawa bakuviira ddala eri waggulu, nga tonnatereeza eri waggulu toyina woogenda kusobola kutereeza. Munnaddiini omutuufu y'oyamira omwoyo ng'ensanafu n'ayogera ku kikyamu ne wakati mu bisoomooza. Abenkeera ogenda basanga nga bakuŋŋaanye mbo bakuza lunaku lwa Janani lumu naye nga tebamanyi na nsonga lwaki. Bakuza olunaku lwa Janani lumu nti Janani lumu yattibwa lwa buteerya ntama. Nga bwe mukitwala nti General Idi Amin Dada ye yattibwa Janani lumu, kyekyassa Janani lumu kwogera ku bikolwa bya General Idi Amin awatali kwerya ntama, era ekyafuula Janani lumu omuziro olunaku olwaleero nga nakati mukyasobola okumwogerako ne mukuza n'ennaku ze kwe buteerya ntama ate mmwe ze muli mu kwerya olunaku olwaleero. Imagine nga ne wakati mu kusabira Janani lumu oli asobola okusinzizaawo Yoweri Kaguta Museveni, oli asobola okulagirawo ekitiibwa kya Yoweri Kaguta Museveni, naye ng'omusajja gwali mu kutendereza ekyamuteekesa mu byafaayo afune n'olunaku e Uganda lwa buteerya ntama, lwa kwogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga, lwa kuyimirira n'abantu abanyigirizibwa. Mwe abatasobola kuyimirira n'abantu abanyigirizibwa mwabaki? Lwaki ebyambalo bya Katonda mwabifuula eby'okutuuliramu ddiiru? Njagala omusumba weetunuulire mu ndabirwamu, njagala Father weetunuulire mu ndabirwamu. Yogera nga bw'otera okwogera mu kkanisa oba mu ekereziya,
nti ebyo Mukama yabyogera wetunulidde mu ndabirwamu omaze okukikola gwe bw'oba olaba oyo Katonda yabyogedde olabamu Katonda muggwe Katonda bw'atyo bw'opaleetinga n'olaba ekitta bantu n'olaba ekinyigirizibwa bantu n'olaba ebbula mirimu n'olaba obusosoze n'olaba ekiwamba bantu n'olaba kibuzaawo bantu n'olaba obukenuzi n'olaba obulabbayi n'olaba enguzi naye ng'owulya tosobola kubyogerako nga bw'otuuka mu maaso ga Museveni totwalayo bizibu bya Katonda kale wabula otwalayo bizibu byo kubanga ffe Katonda ayolekera muffe oba alabikira muffe kakati Mukama Katonda byakulengezaawo wakati ng'oli mu mmotoka yo ng'ogenda mu State House n'osanga abaana balya ku nguudo n'oteekako leediyo nti gundi yabbye zino n'owulira nti ono baamusibye n'owulira nti ono yabuziddwawo nga wallahi ebyo tosobola kubimubuuza kubanga gwe otutteyo bizibu byo ogenze bakuggyemu bakuweeyo kye bakuwa ebintu osigale ng'obiraba biri nnomo n'otunuulira Sheikh Sulaiman Kasule ndira ng'omusajja yali ow'ekitiibwa ennyo n'akaafuwala n'atuuka ku levo esabiranga Museveni mbu Mukama Katonda ye yamutuwa naye ng'abasiraamu bameka abali mu makomera olw'oyo omusajja basiraamu bameka abali mu ntaana olw'oyo omusajja basiraamu bameka abafiiriddwa amaka nga babatemako ebitundu byabwe ebyekyama babitta olw'oyo omusajja basiraamu bameka abatambulira mu bugaali n'emiggo olw'oyo omusajja naye nga gw'ogenzeeyo olw'okuba alina kagenda okukuwaayo omuwadde n'essaala mu Mukama Katonda yakutuwanga kirabo ki oba gwe Katonda gw'osinza tumuveeko tunoonye Katonda omutuufu kubanga gwe Katonda gw'osinza bw'aba asobola okukulabisa Museveni ng'ekirabo then obeerako ekikyamu ku mutwe bannaddiiru b'e Uganda abeeyita bannaddiini ekyamazima kiri nti muswadde nnyo ku mulembe guno ne mukunakuna kubanga nazzi kuno eddiini oba Katonda ye yayambangako gavumenti okuopaletinga so si gavumenti okuyambako Katonda okuopaletinga era amasomero gonna aga UPE olunaku olwaleero n'aga secondary oba yabaki UPE Universal Primary Education USE Universal Secondary Education amasomero ago gatandikibwawo ku musingi gwa ddiini amasomero gaali g'Ekereziya Katolika amasomero gaali ga Busiraamu amasomero gaali ga Kkanisa ya Uganda amasomero gaali ga Kkanisa y'Abadiventi era nga gavumenti eyambibwako Katonda okuopaletinga so si Katonda okuyambibwako gavumenti okuopaletinga ku mulembe guno Katonda mumunafuyizza nnyo mulaze nti Museveni yasinga amaanyi gwate omuntu gwe tuwa ekiweebwayo omuntu gwe tuwa ekimu eky'ekkumi omuntu gwe tulabirira okuva ku buli kimu jjajja obuvumu ayimirire mu maaso ga Museveni amutegeeze ku mmotoka era n'ataswala n'amugamba nti omanyi kyegenda okukola mu 2026 then munnaddiini ki gwe ngenda okuddamu okwesiga nti yali nange era munnaddiini ki gwe ngenda okuddamu okukaabira mu kaseera ak'okunyigirizibwa eddiini oba ennyumba ya Mukama kyekyabanga ekiddukiro ennyumba ya Mukama ne wabeerawo olutalo olw'amaanyi lutya mwe twekwekanga omuyeekera owa bulijjo n'owa gavumenti singa olaba ofunziddwa osobola okuyingira ennyumba ya Mukama era ennyumba ya Mukama lyabanga kwekero essaawa eno osobola okuddukira ew'omusumba mu 2026 eyasabye mu motoka osobola okuddukira mu kkanisa gy'asumba oba mu Ekereziya Katolika mwatuula osobola okuddukira ku kigo waaliko nga bwana mukulu osobola okukiddukirako asobola okukweka wakati mu lutabaalo wakati mu kwagala okunoonya obubudamu okyasobola okubunoonya mu nnyumba ya Mukama olunaku olwaleero nga Shehe yali kulembedde mu swala essaawa eno yali mukuga nti Museveni twafuna kirabo ng'omusumba eyali kulembedde wakati mu kunyigirizibwa omusumba eyali badde eddoboozi wakati mu kunyigirizibwa yali mu kubanja mu mmotoka omusumba ye yabanga omwana akuuma awaka nga togenza okulima nkiddamu omusumba ye yabanga omwana akuuma awaka nga tugenza okulima era ekinyonyi bwe kyajjanga kiikamunye nga kinonya obukuka awaka wabeerawo omwana eyaboggola nga ndi bo ne kidduka ne kigenda wakati mu gavumenti okutulugunya abantu giyite kamunye bannaddiini mmwe mwali badde mulina amaanyi agagiboggolerako munnaddiini bw'aba tasobola kuboggolera ku gavumenti munnaddiini bw'aba tasobola kuwabula gavumenti then ani asobola okuwabula gavumenti
era ffe ng'abantu tugenda kulopanga wa era tugenda kuddukiranga wa ebintu bibadde nga bibiri ebibadde nga birina amaanyi okwogera ku bukulembeze obubi institution zibadde bbiri institution ya Katonda ne institution ey'obukulembeze obw'ennono buli wamu Museveni asenseddewo eno Mayiga ali mu kuga nti bwenkuga nti Museveni agenda olwo n'agenda munveeko nammwe yampadde ne ssente wano mu projekiti yange yemmwanyi terimba juzi yampa ssente mu kumaliriza amasiro oyo n'omanya nti tagenda kusobola kugamba ku Museveni wakati mu kaseera ng'anyigiriza abantu noga akansigaze bannaddiini ogenda okuwulira faaza ate naddala eddiini y'Obukatuliki ebadde yekyasigazaamukko ku nsa naye ogenda okuwulira faaza ng'ayimiridde ng'akanudde amaaso mbu naye munnaddiini bannange pulezidenti ow'ekitiibwa 2026 anaatera okutuuka emmotoka yange ndowooza omanyi tekitegeeza 2026 gwe munnaddiini obeera onoonyayo kisinga tobeera munnaddiiro 2026 gwe munnaddiini obeera onoonyayo ki singa obeera nga toli munnaddiiro era ebigendo tukolwako 2026 onaasobola otukasukirako ku ddoboozi munnaddiini olina okubeera omuguwa ogujja abantu mu nnyanga naye ate munnaddiini abantu bali mu nnyanga oli eri ku ttopu onywa mwenge neyabasudde mu nnyanga muli ebifiififi neyabasudde mu nnyanga ne muyimiriranga mu maaso ga Museveni nga temuyinza kumugaako bikyamu bigenda mu maaso mu ggwanga naye nga mututteyo mbuto zammwe mututteyo bizibu byammwe mbona kusabira eggwanga liri mu State House Entebbe eggwanga liri mu State House Entebbe eggwanga lye lino lye muyitako nga mugenda Entebbe naye n'otuuka ng'oyise mulago oyinawo omulwadde osose genda mumulabako nga ggwe father n'olabawo ajeera ali obubi ng'abasawo bamusaba ssente baganya omumukwatako n'olabawo omukyala ayagala okuzaala naye nga baganya omumukwatako olw'okuba nga talina kaalina bw'ate era simanya talina bikozesebwa so nga ate wakati mu buzibu tetubuuza weeteekateeka otya oba tetubuuza lwaki wasobezza tusooka kujjawo kizibu kino then ne tulyoka tukunenya singa onsanga nga mbadde nsala ekkubo naye nga ntadde obuntu mu matu emmotoka nyenkoonye ngudde wansi nga nnanamye awo sooka otaasa obulamu bwange tosooka kunjaajinga nti naye lwaki abaana b'omulembe guno basala amakubo nga batadde obuntu mu matu sooka onziruse mu ddwaliro mpone then oluvannyuma olyoka onjaajinge n'omusawo walisoose n'okola ku mukyala n'azaala then n'omubuuza lwaki teyeeteekerateekera kuzaala kubanga mu buteeteekerateekera kuzaala gwe tolowooza nti olubuto ye luba lwamuguddeko buguyu naye olubuto yali alumanyi nze kankubuulire mu mwaka gwa 2015 nina mukwano gwange yansaba $50 nga mukyala we azadde ninga naye olubuto lumala lute emyezi 9 naye munnange naawe omala kuzaaza naawe omala kumanya bizibu biri mu nsi n'okimanya nti omuntu mu myezi 9 asobola okulema okuŋŋaanyizaamu $5 munnaddiini oyise emulago osanze omukyala azaala baganya okumukwatako ogenze mu State House ebyo nga tosobola kubyanja kubanga ate ebyali bikozeeko naawe zi ssente zoononye era ne Museveni ajja kubuuza nti owange naakuwaate zoolidde bannaddiini e Uganda mwafuuka ekyokwesittaza mwafuuka ekyokwesittala ne muddaawo ne mubuulirira obumu ne muddaawo ne mubuulirira eggulu ne muddaawo ne mubuulirira okusonyiwa naye nga temusobola kubuulirira gavumenti mu nkwata y'abantu era nga temusobola kuyambako bantu kujjawo gavumenti mbi olw'okubanga gavumenti ebawazza kamaama olw'okubanga gavumenti ebawa ekimu eky'ekkumi olw'okubanga gavumenti ebasuulira ssente mu kabbo then mulangirire nti akabbo kaveewo kubanga waliwo gye mufuna ogubbo ogunene abantu mbakuutira akabbo mutandike okubakawa abantu abali mu bwetaavu ng'era abakulembeze b'eddiini e Kenya bwe bakiraze Ruto nti ffe booli mu kuyamba ate mwana wattu tusobola okweyamba oba osanga naye ab'okuyamba abatuufu be bali abantu b'okulembera ovuga otya emmotoka mbu mulimu ekimu eky'ekkumi ogenda ku kkanisa naye ng'oyita ku baana ab'oku nguudo enjala ebaluma mbu ggwe ssente ozitwalira Mukama Katonda omumanyi ye ggwe Katonda omutegeera ye ggwe n'ovuga emmotoka n'oyita ku bawejjera abayala ne muliraana wo oluusi alina omukyala azadde talinaamu kasente oba muliraana wo alwazizza omwana omusota gumulume mbu ggwe ssente ozitwala wa musumba Katonda omumanyi
Katonda tomumanyi bulungi era njagala bano abannaddiini abeeyita bannaddiini beetunuulireko mu ndabirwamu bayogere ekigambo nti eby'Omukama yabyogera balaba obaddala by'Omukama yabyogera. Munnaddiini n'oweebuula Katonda okutuuka ku ekyo n'oyimirira mu maaso g'omuntu oba n'ofukamira mu maaso g'omuntu gw'ossa omukka gwe gumu naye. Owange nyimiridde wano nga munnaddiini naye Katonda yannyimye emmotoka gwe gimpe aye tugera mu 2026 mu bufunze. Bannaddiini abaali waabidde Museveni ewa Katonda ate kakati bannaddiini Katonda gwe bawaabire ewa Museveni kubanga munnaddiini okuyimirira mu maaso ga Museveni n'omusaba emmotoka kabonero ak'essimbalala nti Katonda otakola era tawonya abo be munoonyaamu ebyamagero. Temugenda muzungira. Namugenda nga muyinikiza musumba gundi faza gundi shei gundi gundi abo be munoonyaamu ebyamagero. Ate nga nabo babinoonya muntu wa bulijjo abo be bakuwuddisa nga nabo ebyamagero babinoonya muntu wa bulijjo. Abantu abafuula Katonda omunafu Museveni ne bamufuula Katonda ne bagulumizanga Museveni buli lunaku ebikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga. Abantu abattibwa kuva nga 18 Novemba 2020 tebaboogerako wakati mu kubajjukira kubanga kakati emyaka giweze 5 bukyanga bagwamu ensisi bukyanga tugwamu ensisi bukyanga obulamu bw'abannaffe butemebwako nga tewali munnaddiini asobola kuddamu kujjukiza gavumenti tekitta bantu kikome naye nga batutambuzisa ebigere mututambula tugenda Namugongo okulaba abajeemu bubajulizi abo bajeemu abo bo baba batujjukiza era ne bavumirira ne gavumenti eriko kubanga buli wotujjukiza abajulizi oba ovumirira gavumenti ya Mwanga nti yalimbi then ate bano abajulizi betulina ab'omulembe guno kubanga sisuubira nti abafiire e Namugongo bangi okusinga abattibwa ku 18 Novemba paka nga 2. Ekisooka ennamba gye babawa si yennyingi babawaako ennamba ntono etayanamya naye ng'abantu baafa abasoba mu 4 abajulizi baali bameka Mwanga be yayokya. Abajulizi balinga bameka Mwanga be yayokya. Awole mututambuzisa ebigere mutambulize ebigere mujje Namugongo ate nga mwe mujjidde mu mmotoka. Ze 5 tekyali munnaddiini kati asobola kunnimba. Tewakyali munnaddiini essaawa eno asobola kumpuddiisa asobola kunvugira ku peesi ye. Takyaliyo nga munnaddiini asobola kunvugira ku peesi ye. Guŋŋamba otya nti ebyo Mukama Katonda yabyogera ate nga gwayogera naye era gwendabira mu kifaananyi kye ate naawe ogenda ofukamira ewooli akyakwate nga nze oyagala nfukamirire ggwe ompeeyo kyompa oba Mukama mpeeyo kyampa essaalayo ngiise mu ggwe nga ggwe tosobola kugyeyisaamu kutuukirira Mukama Katonda butereevu. Mwe mubeeraawo ng'ebizibu ebyaffe muyina sabira bisabire ng'ebyammwe tuyina sondera bisondere. Ne mujja ne mutukubiriza okusonyiwa buli lunaku ne mutukubiriza okusonyiwa sonyiwa abo abakola obubi ne Yesu yabasonyiwa sonyiwa abakola ebibi bwe batukuba bwe mutukubiriza okusonyiwa ng'ate ne Yuda Iskariyoti yeetuga Mukama Katonda yati yamusonyiwa yamuleka n'asasulira omutango yalina amaanyi agakutula enjegere kwe yeetugira naye yamuleka n'asasulira omutango gwa Museveni mwe musuubira alina gusasula ddi. Era bwe kiba nga nammwe mubaako kye mwetaaze mugamba ffe tukisonde ekitegeeza nti Katonda akolera mu bantu. Lwaki temuleka ekitiibwa kya Mukama ne kyeyolekera mu ffe nga mutukubiriza okwerwanako nga nammwe muvumirira ebikolwa bya gavumenti. Naye we batukuba mbu Katonda yaleeta abakulembeze abatukuba. Katonda alonda gwayagadde. Katonda yaleeta abakulembeze era bw'alituuka nga takyamwagalako obudde bwe buwedde kyokka oluusi ye asobola okusomesa ekyo naye ng'alina wali edduuka akola. Mumubuuza lwaki tolekawo ekitiibwa Allah ye n'aleeta emmere ku ssowaani. Nga mu Busiraamu twalinanga ne jihaadi towekitiibwa Allah akozesa ffe. Owekitiibwa Allah akozesa ffe. Omukatuliki agamba Katonda yakutonda mu kifaananyi kye naye ayagala bye bakuba oluyi okyuse ne kuttama eddala bakube. Eryange itongwa eryange olikube lino nteekewo n'eddala kkube luyi ku luyi liiso ku liiso.
Banadini be Uganda babayita ekikukunadde. Tebakyayambala gandula. Kufaananira kujjayo kifaananyi kya Katonda. Wabula bambala gandula olw'okubanga kwe kuli ensawo empanvu ensawo engazi obulungi ezisobola okukukusa omunyago okugujja mu State House bakuleete beerire. Naye ng'abantu be basumba bali bubi. Temuddamu bbawa kimu kya 10 mubaveeko bagagga. Balina gye bakijja ate oba ekyammwe tekibamala. Mukiwa abawejjere, mukiwa abaavu, mukiwa abalombi, endobolo giwa abalombi. Katonda omumanyi, Katonda ali mu bantu. Kyova olaba ow'e Kenya agaanye okuleeta muzimbe ennyumba ya father olw'okuba gwe olowooza nti we wali Katonda bali b'oyiseeko mwe muli Katonda sooka otereeze eby'obujjanjabi byabwe, sooka otereeze obulamu bwabwe. Imagine njagala oteeka ensi zino biri ku minzaani, Kenya ne Uganda bateeke ku minzaani. Aliwo asinga ozitowa n'abantu bazo bateeke ku minzaani. Naye ow'e Kenya n'akiraba nti eseevunda. Omusumba w'e Kenya n'akiraba nti eseevunda naye nga kwevundira yakafuga emyaka egi. Ye n'akiraba nti evunda kubanga kano wekaba katulututu kajja kufuuka kansa singa tekayanguye ng'owe Uganda yafuukedde kansa. Akyalina obuvumu obuyimirira mu maaso ga Museveni mbu Katonda yamutuwanga kirabo. Gwe naani gugwa ne munno Ndirangwa. Era nze Ndirangwa tokyasala nkoko n'endya eba nkaafu. Gugwa tokyasala nkoko n'endya eba nkaafu kubanga mwoyo Allah gwe musinza abakkiriza okudayininga n'abantu abasaaba mmwe ne mubasabira abantu abasaaba mmwe. Nze si gwe nsinza oyo simumanyi. Nze simumanyi. Nze Allah gwe nsinza mmanyi wa mazima wa bwenkanya. Teyeekubira sayidi. Era ndowooza mulabye oyo ekyamugobya ekibuli Ndirangwa. Ndowooza mutegedde ekyamugobya ekibuli. Era ndowooza mutegedde olumba olwatta Muzaata. Muzaata bw'aba yafa butwa golowooza ekirya kwe yanyweranga kyali kya muzzibuzi. Oba oyo gwe yalekeranga akasoodako oba akacaayi ke kaŋŋamba agenze kufuna wudhu. Yalinga mugwiraabo. Yakaaba amaziga agajjulujjulu nga Muzaata afudde oba yali ataddemu loobu mu maaso. Yakaaba amaziga asajja basse Muzaata. Nga tamatidde naye enfa ya Muzaata kakati alira ku dayiningi nabo. Gwe wamutta. Gwe waleeta obuto obwatta Muzaata. Bannaddiiru b'e Uganda muswadde nnyo kubanga Uganda olunaku luno weeri olunaku olwaleero. Eringa ng'omulwadde tasulewo tasiibewo yali ku mimwa. Naye ate abasawo beesuuliddeyo gwa naggamba. Munne bo bagenze kulya. Bagenze mu sinema ne ba boyfriend baabwe wakati nga tulinawo omulwadde ali ku oxygen. Abakulu baali mu State House bagenze sabira ggwanga. Ggwanga mulimanyi mmwe. Eggwanga mulimanyi mmwe. Bannaddiiru b'e Uganda beeyita bannaddiini. Babayita ekikukunadde. Kasita babaleetera ku bbaasa ensawo zammwe ne zikukunana ziti. Temukyayagala kumanya bisibu by'abantu ebiruma abantu ekitta abantu ng'abantu tuli mu kubajjukira wakati wano bonna basirisi. Beewumbyeko balinda samoni y'oku Sande tubasondere era tubawe. Leeta ekiweebwayo. Leeta kino kyokka ng'ate balina oguweebwayo gwe bafune wa Museveni. Okuwaayo ekiweebwayo si kibi singa gw'oba okiwa abeera abatira. Era nga singa mwetegefu okuyimirira wa naawe batugamba ebirabo bigenda wa Katonda ebirabo be babiri ate tebakolanga Katonda si kibi okubira kubanga ffe tugwanidde kubalabira nene gw'olabirira nga tasiima ng'era takubeerera wo. Oli musajja olina omukyala gw'oyogereza naye gw'oyogereza akatono k'omuwa takasiima era alaga nti alinayo omugagga biseegerwa amuwa ekingi osigala okyagaba oba onoonyayo ono ajja mu kategole y'ovujje. Kubanga ono gwowa omutwalo nalowooza emmere ya mutwalo waliwo gw'osobola okuwa 3,000 nagaba nange yeekaafaayo mu bwavu bwe bambi anfunirayo 3,000. Kakati kimu eky'ekkumi tutandika okkiwa bano abawejjera osanga banaakisiima kubanga awo weewali Katonda. Nawulirako ekyafaayo mu Bayibuli omusajja yalagaanyisa ne Katonda nti ŋŋenda kujja nkukyalireko. Musajja n'ategeka neyeekejja n'alongoosa n'afumba abaali awo kasajja kakadde kajja kacaafu kalina n'omuggo n'akagwa faawo totula mu ntebe za mugenyi genda totula mu ntebe za mugenyi wange. Munnange Katonda teyajja bwatuka kuziba nga tazze. Musajja n'asula nga agukuluma nti Mukama Katonda
nonfumbisa nengamba abantu nti Katonda ajja nenkuteekera ennyumba nennongosa naye tewaze mu kiro. Katonda najjira mu kiro tonamuga nazze naye wangobye. Kali akasajja akazeike wagobye akacaafucaafu oyo ye yabadde nze nazze naye wangobye. Kakati okulabika kwa Katonda munne tekujjira mu majjolobera, tekujjira mu masuuti, naye abo abantu b'oyitako munnange oyinza okuba oyita Katonda nga te ssente ozitwala ewantu ewakyamu. Gwe waalisoose ne weebuuza gw'olowooza lwaki Katonda waakuwa omutwala ate wali akulengezaawo ayagala ebitaano afune ekikomando? Aba takuwadde zizo wekka, aba akuweereddeko n'ez'omuntu we. Kitegeeza wano mukati mu kukuwa ate n'akulaga ali mu bwetaavu gw'abadde takulaga nga tannakuwa ayina ensonga lwaki amukulaze wooli omugabo gwe. Awo we wabeera ekifaananyi kya Katonda ekituufu. Muve ku Bafirisuuti. Awo Museveni abawa. Awo Museveni abookya mubaveeko.